sobola kubikula naye nange amazima Muzaffaru yali mu mutima muno maama. Mwana wange njagala Muzaffaru tumukozese nga second option oba third option. Kati saawa zino badde njagadde oddeyo omukono bwe binaaba biganye ku luno nzikiriza njogedde n'akamwa kange bwe binaaba biganye nzikiriza okomewo ye second option gyenkuwadde. Kati nsira lwaki oseka toseka ali kubewa maama we agenda wa bbaawe atuuke wa bbaawe akome wano nene enfuuzi. Muzaffaru bane bakusiruwaza nnyo. Osose kumvuma kya butasoma. No. Ekyobutasoma ekyo si kivumo kozi tewasoma. Naye ate bakusiruwaza nnyo. Omukazi wakusiruwaza ngambwe agenda wa bbaawe ate atuuke wa bbaawe ano ne boyfriend. Kulaba bikwatagana. Ki ekiraga nti agenda kulowoozaako ng'atuuse neyo bw'anaaba atuuse. Buli kimu sirina kye neerabira. Buli kimu kijjukira bulungi. Kijjukira bulungi nnyo. Awo nsubire kati nange ekibuga oba mwemutati. Ate ne kadeedeyi wange atuuse. Kale mukwano. Mbuliddemu mukwano buzibu ki? Ate olowooza taligirinnye. Beatrice taxi alazeeyo. Agenze mu kibuga ezeeyo. Azeeyo Kampala. Nga weesiimye. Oli kya misana kyanca kyaki? Ya misana kino. Ati yaŋŋambwa kasita alinnya bw'ati. Nange nga ntandika okunyiriza ekibuga. Gwe? Ati tugenda naye. Kitegeera. Kati agenda kulindira mu paaka? Ye agenda tuukayo. Then akole program nange ampeereza akasente. Ndabe nga. Ekitegeeza bwe twogerera ssaawa zino. Okunya ekibuga. Ndowooza owulira akawo katuuse dda. Embwa zirina emikisa. Kitegeera. Nenze nange mpunyaako nyinza okuba mpunya kibuga nga simanyi. Nange leka kumpunyiza tosi. Oli kuwunya tosi. Yema. Ze kanzu eziriko kati? Eno si kanzu. N'olugoye ze ziri ku mulembe ku kyalo kuno. Manyi tokyava waka obeera mu kulowooza Beatrice. Kino kati ze ngoye eziriko. Nkolaba. Eziriko. Ndeeta ebisiimuula. Olowooza nze naakufumbira ate ojjule nkujjulire ate era n'okuwundiisa biba tebikola. Nonze nno okufulwawe waka otyo kwakateteyi ate ko wakalondawa kateteyi saalonda anti tomanyi bya mulembe byebiriko byebiriko naye nange ndowooza naba ngenze Kampala soka olindeko olibya ddala mugenda Kampala ne Beatrice ngenda Kampala nze golaba Kampala capital city. Bajjajjaffe bonna baali bagezi n'abazungu bennyini baali bagezi kubanga bajja ne bagamba nti a friend in need is a friend indeed. Kituufu oli mukwano gwange owaddala neewunyiza okukubira essimu dakiika ku dakiika nga watuuse dda neewunyiza ate nange mbaddeko awo waka ngeri leero gye saakoze bwe kiri weekend maye weekend mbeerako ne famire yange kabuseera nyongera ndowooza n'olaba bwe nyambadde bwendiŋŋambira kituufu oli musajja wabuvunaanyizibwa anti mbeerako amawulire ese nakugamba ebyange gwasooka okulya nga sinabona kulowooza ku nnyabo na ssebo gwasooka okulya ebyange kati njagala kulya gwagenda okulya ekisooka njagakuwa amawulire omukyala akomawo leero gwe baliko ki nze nakumanyira ebiseera ebisinga gwe ne bwoloota obuloose ekintu okirooterawo n'ojjukira omusawo kisaati nti gyalika mukubire kati ate omanyi enseera ezira okunyumira ekintu kyotera okubeeraku nnyo ng'okitaddeko focus ebiseera ebisinga obwemaka kyekirya si focus siri mu birooto bayirewo
ekizibu nedda musawo nze maye ekikusuubuwa omanyi olinamu kali akagamba nti omukyalo ono mwesibako tanjagala nedda baire ni siriyasi omukazi akomawo leero omukazi akomawo leero ekikowa lwaki oteeka mu birooto ati nga nagamba ebya kalina ate nekyafuuse kalina ebirooto byamangu ogwo olwokuba olowooza Kampala kati obisazizaamu waneeno kati njagala ebeere faamu kitegeera yakafene wayi bantu bayala ayinza okuyitaayita oyagala gifuula faamu kati erya kalina kati wano njagadde nnundirewo enkoko nundire wano wati enkoko mbuzi kalina nga tonaba kunyumya byogenda kati emboozi ya kalina yo ngenda gigula eri mu kibuga kati wengula eri kati ate eno kalina mba ndeeta yaki mukyalo eba teyeetaagisa kubanga ne mukyalo tenyumirayo nyumba zeweese bweziti twetaaga kakati wano nteeke wano nti paka eri yonna yonna wali wonna wagazigazimukko teeke wali ekiyumba ky'embuzi wali kati wano tukabambuleko bongere okusikawo we bati bongereko eri ku kkubo ebyo byonna nga biri awo kitegeeza bw'oba ozimbye faamu kuba kwetaagako maneza kuba kwetaagako maneza kati osobola kuba maneza mulala nga Brian wendi Brian nawe leka kunsesa fembi tetwasoma nkimanyi tose tewetaaga nakunzijukiza kati nze nyini faamu mbe nga saasoma ne maneja wange nga teyasoma awo mba nkwadde kulya buli kyokka masobola kuba maneza kisoboka kulwati tewasoma tojja bintu byakubalirira kubala biki ebyo byamaanyi nyo byekisobola kubala biki ebyo eno tolowooza kubala mmere nti wetuva kweri tugenda kweri olina okubeera ne likodi enkoko zirimu mmeka embuzi ziri mmeka emmere okubalirira bulungi ebintu leka naawe Brian leka kweswaza nga byembala sibala nti enkoko emu nkoko bbiri nkoko ssatu mbuzi nnya mbuzi ttaano mbala kati kubala kyoko kwenjawulo kyogamba simanyi kubala nti eno mbuzi emu eno mbuzi bbiri awo osobola kuba nensiga eziba nsolo ziba ano muzima manager kitegeeza nti wobanga tugyewo enkoko zino ate manager akozesa omutwe munene bwongo bungi nnyo kitegeera Brian tosobola kukozesa bwongo nedda kati obutayawula birooto byo na ddembe lyange ebya maneza tubiveeko oba okoze faamu yo nfuna bufunyi kifo wonteeka era ekikunkubisiza esimu yali tiriiti nawe nonyamba kwa Sseruganda newesitula nojja kintu eki zomanyi wankubira esimu nakuwa omulimu sinaba kuwulira mawulire njagala ettaka lye nakugamba okunoonya n'akamutu ake nagamba okufunira omukazi byenjagala wampesa awazino kubanga njagala omukazi wange agenda otuuka bwati nga kukyakupa kuba amaaso agenda otuuka bwati nga ku kisumuluzo kyemutuka kuba amaaso kyenjagala kyokka mugamba wange saabu kyenjagala kyokka saagala kirala kakati sijja kugamba ate sijja kuyisa mu biwambu bayitawe ate bitya ensonga eyo mbadde njikuteeka nabwala kubanga ettaka liwali oŋŋambyeko lye lyalimunanye ly'omugago wenjagala nagenza olinoonyerezaako ennyo nga yalitunda yaliguzaanyi balina sente abo kubanga kati nomusajja gwe yaliguza yalaba enkulaakulana eri ku ddwaliro lyange ate omusajja engeri gye yalaba nayagala nnyo wangulu ebizibu bye yali alina ng'ayagala sente we najjira okugamba nekugamba nti baliko ettaka lye balitunda omule akasente nga okuba ebiseera ebyo bwongo bw'omukazi bwali bugenze wala laavu yali enkuuba naye ettaka yalitunda ate akamotoka kano sinaba kukafuna ko kalibadde kangu bayitawo naye engeri ebika by'emmotoka byoyagala kati ettaka tukoze tutya emmotoka yo kale gyamazima kiri bwekitye emmotoka yonna esobola okulindako naye ettaka njagada gye nga muwabo w'ikyapa newe mba sivudde ku kyalo ogenda Kampala ngondese kuno nga nina omulimu ekyokoze kirungi ebyamaneza tobiddamu ebyamanaja ndaba onoonya olukwe wooyitira onvumemuuko nedda nze sirina mutwe munene gukola ki nedda Brian
etuveeyo kuba kakati gwe wa olina okubeera kakati olaba omulimu gwengenda okuwa okulabira abakozi abaliko abatali tambuza bulungi mirimu supervisor ng'okoze faamu supervisor kwegamba obeere ng'osobola bye bataterezeza olugambo Muzafaru ono yaganye okwera olujja embuzi Muzafaru embuzi ndwadde Muzafaru gagwe mulimu gwange ngaye bamuyitaani supervisor. Okay, kyenkitegedde gwe guba mulimu gwange. Yes. Spani Supervisor. basi kinja kikolera ddala wemba ngenze ebyo byonna bibanga wemba ngenze jukira n'ekitundu kyange mba nkikulaakulanyiza bangi bagenda funa emirimu kwerabira Brian eki naye kati ndi balamu kano kaffene olaba kano nkaguze mmeka kaguze sente kano nkaguze mmeka kakwereere Kampala ojja muwulira Kampala buli kyokwatako Beatrice yaŋŋamba wentuuka eri nti bigenda kutereera bwe kimu yagenda kikwasaganya bwe kimu kirimu ku lukomo w'ekiti agenze wa bbaawe agenda kuyita Muzafaru ampite babeere wa bbaawe Muzafaru akulaakulane azimbe kalina mu kibuga wanatekewo faamu Mukama Katonda tusaasire nnyo Brian waabwe abeere nga yeekutte ku Muzafaru omuntu omutuufu essala za ffene zisoke ziwummulemuuko ffene tugenda mujjawa wabula beera Muzafaru mu kkubo ettuufu afune bye yeetaaga afune ne Beatrice omwagala afune Beatrice we babeere bagagga osanga naffe kye kinaatugaggawaza eri essala esinga eyo amiina yes ettaka nga bw'ogambye ate njagala balikoowa soke tubeera abagumiikiriza mu kunoonya ettaka ebbanga lyetunudde mu Kampala muno naawe okimanyi twanditomera mu sipiidi gye tukozesa twandifuna abafere ne batufere ettaka kati ng'olina magezi ki amagezi ge mbadde ndeeta bwe twagala ettaka lino mu bwangu twandifunako amabbali g'ekibuga sayidize eyo Namugongo Kasangati eyo mabbali g'ekibuga eyo mu Ntebe Road gye tuyinza okuba nga tukola ki naye engeri gwe toyagalirya wana amangu mu Kampala n'abafere nabo batulinza sirina buzibu bwe kiba nga leero kigaanyi ojja lifunawa nze njafuna engege muwoyawoya kubanga maama yansuubiza ti omukazi akola ki ali kumpi kudda tuyinza okubeeraawo mmanyi ali mu kkubo naye olabadde ku kantu ako nti omukazi ali mu kkubo akomawo oddakokona yandibanga baana babanja amazzi okyagamba nti yeye bazaala owomukwano kalibu yazaala dda alizaayo abalongo yona alizaayo abalongo ate kirikwanirizaku kitegeeza yakayaka wenonja ate kuwagamba njaka emotoka ekunyiizizza kati Bulaya emba ngenze badde nkusaba otandika okubeera omuntu smart leka kubeera nedda lekate weeswaze omugongo teguli akabina konna keekwese katera ndi musajja tofa ku bulungi bwa nnyindo kaseberanga ekola ki kati akabina oba kakoze kata kasambera nga wenkateeka wansi kakkalira badde ogamba kubeera smart ekya smart kyenasoose okukolako smart yayamu byokola kati otandika okubeera omuntu nga buli omu aba abaako ne kyeyeebuuza asookerako
onjakirangako n'olulala kumaliro sibyo kyange bulungi oyo ti njebaleko kale gatusanyusa okukulaba kale kulekayo mu kyalo nvuddeyo mama gyali ate yandibuzeeyo nga gyali naye engeri gyonziramu sigitegedde sibasobole mukakati mwebale kumukuuma mukulu baliko omanyi kati akooyi omanyi musawo emotoka ekooya otambuddeko mugenda empanvu omanyi motoka bwezikooya obwo bukoowu bukoowu bwa motoka naye singa bwenda omukazi ono sirabye ebintu ensi yonna engeri gyatunudde indikeeta ze ziraze nti tewali wankubadde kalava obukoowu bwa motoka gwesoka omundeke bukulu baliko tewabaawo omutakatego n'omupango gwonna gwenagirabo guli wakati wa kamutego kinaawe ate nonzikamukubuuli okumanya okubadde mutego lwaki agekozesa agenzi wolowooza naye kalava yaliwo bwekirenge okulowooza atagenze ku kisenge era muganda wange taano wange mbadde nkusaba nali nkugobyeko ewaka nali nkugambeko nti viira naye omukazi waba yakanda mba nina omukwasaganya okitegeera kati mbadde nsaba busabi taata mukulu munnange muganda wange mbadde nsaba osooka ompeemu ku budde nyende mukwasaganya Giyinza okuba nga leero gwensembyeyo okulyako naawe nga lwosembyeyo okulya nange tebeera bwangu nga obirowooza ngolowooza omwana olumuzaala ng'atambulirawo kati olwokuba bituusa kubira essimu nagamba nagenze Kampala olowooza enkya oligenda tuyinza okusibingula kuno wiikisi zaffe eziwerako so kati ffeene mpozi ng'ogambye mbu emiti gy'omujja aweddeyo nedda tannaggwayo naye sokolindeko ene wa gundi ewa maayo bagamba muwala we agenda kufumbirwa naye emmere tetuuka nze kikwatagana n'emmere kati nakirekera gwe nze ffene maana maayo oyo alayika ayagala tukuba njawulo ffene wange okumanya awali emmere kukuku ate kati ennaku zino emikooti gikyafuna ojjukira gula okwabadde ogwa self service omukazi n'atuwa obumere weebuti ate ebintu by'okubala emikono toddamu siddamu ekigambo nani manyira nga bwe mpulira self service kubanga gundi ani kapiku yaŋŋamba self service gwe yeekola ki gwe yeepimirako naye omukazi n'akwata akabega bwe kati ne mugamba nyongera kakyere ebyenno byonna bibeera ekyannuma omukazi okuba ng'asena waawe kifo ky'okusena eki nankuba ekijiiko mu mutwe pu ng'akulanga olwokuba nimugamba yongerako siddamu genda ku mmere ya self gani service gwakuba ejiiko nzeyo ngenda kugenda nga kweri nga bw'oba ofunyewo chance eyingira mu ffumbiro ate n'ekirungi kuno kwe batuzaala kwaffe bamaama baffe kwe bali mikwano gy'abanyafu era olukutunulako wooti oyo mwana baani ongo binukunaye nsobola okugoba gwegugwe wange naye okugenda sigambe naye ndikuleka nkugamba ebigambo byo bw'otunuulira gundi ebaddewo wano eraga nti oli kimu n'omukazi omukazi mbange tuli kimu nga nabaana nabaana akwatagana naki tuli kimu nga nkuyege nanswa naye motoka yemukoyeza nawo olugendo omanyi olugendo lwewala akoye kati kati mbadde nsaba busabi sigera nakuwerekera tewali buzibu okuba maiso ku mulyango nedda genda omalirize ensonga zino tujja kuddamu tulabagane kale mukama wange naye ukubalikowa ngenda naye ensonga njagala obeeremu weebereremu nze nandiraba naye noonya ettaka lyoganda embaga wekibuga linoonye nemotoka ginoonye kale nze kamasagaliyo ebyawana tewalala ettaka sijja kulyera motoka sijja kulyera kale muganda wange ubeere
neyanziza nnyo sebo. Kale sebo. Omukyala omundabira. Bwera kutumidde. Naawe obere musanyu nga lyendimu. Yale kwasaganya omukazi. Obwo bubadde bunnuma. Kati omanyi? Ojira olya kafeneeko. Kangendere bugenzi nange ka. Ndabe ekyokuzaako. Kanjira nyingira ng'eno mu nju nterezeeko ebintu paakinga ebintu. Essimu weevugire ey'okubiri. Ne togenda nga toŋŋambye in case nga byanguye. Isya. Kakati njagala kugambe ggwe. Kapiiku. Mwe ba. Ffe banno. In case nga byanguye. Okutemyako. Nange sijja genda nga mmansa kkubo kankamalirewo wano. Malawo nga nze nange neetereze. Oba onyongerayo okwo. Kaweddeyo baabe. Okay. Anti naliddeko ekyeggulo. Kale. Abadde kasigadde. Tetera ku mazzi. Tewakimye. Tojja kulya na kubala baana. Kale genda tonnangira nnyo. Naye bambi olugwe leero luweesaze. Omuwala leero kuwalusuuziza muyamba omuddize. Nono bakansedde. Meka. Oba zabadde meka 8. Pembe iwabbye mubbi. Ate batya. Obe kuufula ate ogijjeewa. Design tomanyi mabulingi. Kale batulabira. Naye ggwe kino ekyalo buli omu agenda kuvaako okooko andekeko oba nze bannaaza biki kubanga Kapiiku yasooka n'agenda ebweru naye Kapiiku ono kituufu yagenda ebweru kuba just emyezi mitono nnyo n'avaayo kati ne Muzafaru naye asulirira Kampala awunya Kampala nsebo kanjereze mbunze nfunya tosi naye kituufu ng'ogyeeko entondo kateeteyi kawunya kubanga keegombyeko kini naye kangende ewange sijja kunywerera wa musajja munange